olugambo lw'omumwa lujja kuleetera obuzibu kozesa mabina Namukasa webale kwetonda naye ne Chameleon naye atuleke mama ye ebintu byallo byamutambulira bulungi musango gwa Kalamaje gogwa guti naye namwe abasiba kubalala namwe mujjukiremu namwe mujjukiremu ku misango gye muyina ne Chameleon naye akubye ku bantu wane misango giri ku CPS file zevonis mama nawe nga bwosonga mara nawe nga losatu zikutunuddemu tukamemu Chameleon tagenda nko mu court musonyiwe Chameleon sonyiwa Namukasa nawe experience zo badde nazo wana abantu ne bakusonyiwa Chameleon okubya abantu wano ne tukusonyiwa tunalaba nanange yabadde ne cases meka musonyiwe ebyo bibaawo tudde ku ekyo kimu buli omu abadde ko amana emisango ne Chameleon mwennyini serious cases ne nasonyiyibwa Chameleon sigana yali bweru munenyenga ka abantu atenga namwe mulekamu mayewe nuga munenyenye abantu nimbanga azifu kibakoze kipya nyonyonyo ensobi zikolibwa zibaawo emintu byangambo bwe bityo bibaawo olusi ofuna n'olugambo omuntu nakwefuulira nze n'omuntu yali apadde ko story nannefuulira ebyo bibaawo nenga Namukasa webali kwetonda ensi bwetambula tugambe tiyali kirini ensi bwetambula nawe ng'onenya munno nawe jjukiramu gwe nabasiga obugira namusinga muli luzira mukubya abantu abamu n'abantu mubasse naye ensi kubakwatibwa kisa ate mwabanenya n'abalala mwine emisango eminene nnyo ate mwejammwe naye guno ogw'olugambo ekyokuli Chameleon abeere mu ddwaliro tukoyo okulaba Chameleon leero ali mu ddwaliro ekyali mabala Juliet leka Chameleon awone Zawedde tuwumuza ku Snapchat majano Chameleon mumututte omusajja mujjanja bawone ekyo kive mu ddiiro myezi natuli ku kintu kyekimu bwawona we mumunwe esomenge bwawona we mumuliise emmere muleke Chameleon awone bw'abasazewo ogenda mu ddwaliro abeere mu woodi tukoyo story eyo abeere mu woodi naye mulwadde kyasopinga nositwenga to oli mulwadde toyina maanyi enogulango ye Juliet tuleke Zawedde mwebuziza nnyo amagezi nammwe munakola kabampane for how long I got been that drama temwagala bagambako kwa muri bagaga nalabye nanja Samira mu Juliet yali agala kusiba nze Juliet asibe manyi wati text to prison imigwe sidani mujja mwesiba ku bantu ani amugano kunsiba siriwo nalizi luseko mu Uganda njogedde ne kubanana basiga Zawedde mwe muba abantu baba wesente don't put my name moya Juliet namuyamba go yambeze gwe gwatulanga kwete nze temumanyiranga abafuga koti mbamanyi abafuga balamuzi abami babiri n'omukyalo w'amanyomu bebafuga judiciary besi jetali yomukomera abulidwa baloya nze temunja Samira the truth is muleke Chameleon awone muve malala muve masape bwaba Chameleon bamutwala kujjanja bafuna bujjanja bikigwe ade makage for how long I got been that drama excitement mwabaletera n'abantu obogerako mulwadde kyagenda n'asikola shopping owawa mulwadde mumwogerera n'okusinga obulwadde bufuuse bwakwogerera akatago kamuluma leero omunyo gumuluma leero ebibumba bimuluma kiki ekimuluma bakijjanjabe naye leero amatu gamuluma amaaso gamuluma akatago kamuluma omunyo gumuluma what is wrong excitement abalwadde babeera mu woodi hadi tuli fena oluvanga amaze obogerako nga mudduka mu malwaliro mukola appointments malwaliro bwebalabe ti mumulwadde naye nga nobadde otiguka up and down ku Snapchat Chameleon tova ku Snap olina Zawedde mutiguka oli bwamala obogerako nga mudduka mukola appointment mu ddwaliro eryamangu ndi mulwadde ndi bubi wano obadde omwa champagne ne monte ng'obadde tubiyogera stop taking for people for granted abantu babali fenna tulwazizzaako wama tubadde n'abalwadde n'omuntu act like a sick person act kale n'oba toli act naye buli bakwogerako ng'odduka mu ddwaliro buli bakwogerako wati ekituufu kiki Juliet Zawedde leka Chameleon awone muve mabaala muve mu pate bw'oba wamusitula n'omujja wano muwe medication amaladde ewuwe for how long I've got been that nonsense for how long namwe tubawanye nnyo ekimala ate ne musukka muloza olw'okuba wana tesobola kubakwata mu mmwe mwe baani mwabafuga eggwanga lino
monja kusiba sokera kunze ondabi n'amazima googerwa it's too much nze kitange yalwala okumala omwezi mulama nga ali kisubi wamulabako ng'azina kalipuso take people serious. Did you see my late dad nga alimu kisubi azina kalipuso asopinga abana Uganda mu babalemu amagezi omuntu oba agenda kujjanjabibwa obwo bulamu si bwaffe bwa Chameleon. It's not me. Nze mulumirirwa ng'omuntu ko omuntu yenna bw'otawa life yo respect Uganda ekatinde mulwadde ebyamalala biveewo obulwadde tebabuteekamu serebu wano okufa abanene bafudde obulwadde tebabuteekamu bwa serebu tebabuteekamu malala kwata kamera gizikize Chameleon va mawulire okwata kamera ne Zawedde mugizikize wano tuwa byabamanye abafudde emirembe nga lutubalabye nze kitange yafa nesinga waliyo obulamu bwe billion ebiri tetwandibuguze if there was life nga ya buwumbi bubiri sente zetwaikitaina is no more. Don't joke with your life. Celebrities mwaina wekoma obwa sita bwinako webukoma abana Uganda mulekerawo kwata obwa sita ne mubogata mu bulwadde teriyo sita gwe bayita sita mu bulwadde health is health muzedi sita zedi legend mukufa radio taliyo kumwe mwenani ya musingo okuyimba mu legend mwe wadde binyanya amo legend amobere amunyanyanyanya kumwe ani yasinga mu radio ngane nyimba zisinga abalamu amanyi radio yafa ne 80% of the music industry radio yabasinga amanyi tutegeka so ya radio omufuna mu abalamu mwe niyo mwe kuba bukubi ngalo mabina nyanyanya amwe serevu olisa mitata gwa serebu ani golisa ani gozisulire nyumba gwe tebitogere wakofe gwanya tegirwa kuli Museveni gwe ngane mutabani wetu mwogera ko genomozi akolire mondo zonna nze tujja mpunyiriza amatakogo ngwa mwe legend amwe legend nze mimanye ebyo tumbavu ndabye banene abayine nyota ne medali ojombulira mmwe buli bwa awadi bwe mala okusasula ne baba mu kuyimba ne mala ne bomunyapira ne mutekere mabega kastowa buno bwa awadi bwe babajja ne bitimwe bwe bawagawaga muze manyi no bwa awadi bwe babajja waje nakasero mode the winner of the music award is ne bwa awadi bwe kiti wadoba ira Chameleon 2 ojonga ntoli wa mayi kunze tatulabe abanene tatubulira nawe twala bala badda tulabi abanene abinkana nga basi tujja kubagambako bera mudwaliro owonodde nama mulwadde bufusenga national institute yabali mu covid mulwadde si mulwadde nafuna no bana abamubebeta bana mawulire benda abamubebeta banonye ebyokulya namukasa ekiti kyakaze mutemogeranga ko kubantu mwe bana mawulire tukamwe temogera ko story enfu obala bana bawe bawunya amazi namukasa kyakoze kikyaba namwe mwogera ku bantu ye fenda twogera ku bantu atebe kigo kugera bifu appreciate temunenya nnyo namukasa namwe labye mukola makaga bantu bameka bemwononyemo you pretend mwe mumanyinya mwe temukola nsabi zitompunyiriza mazigo nja kwambala zisagala hypocrisy saa bali bankwe naffe wamma twogedde ku bantu ebikyama era tuvane twetonda atuoba oli munnamawulire ng'oli eyo onenya namukasa tikyakoze kibinya nnyo it's the same thing you are doing nawe byokola just because gwe tofunanga yako akwekalizaamu bannamawulire abamu ekibaye temufunanga we babyekalizaamu naye nga nammwe era mukola byebimu tujjewo enkwe let us be real tujjewo enkwe story enfu zikuga ne mawulire bawandiika ebintu ebifune beetonda even print media wane papula za mawulire mmekeze etonze no one is perfect. I appreciate yakoze ensobi but nga munnamawulire eyo si nnene nnyo abantu batwogeddeko wano nze nina abantu abanjogeddeko nga siga bavana batola mu koti singa muliruziramu gwe byenjogedde nga tebikunyumidde kola ekintu ekyo genda ku poliisi eddako ondope ompe ennamba ya DPC manye mumanyira buli gwenjogeddeko wano ng'owulidde nti byenjogedde tebikusanyusiza genda ku poliisi eddako omale okunda ompe ennamba ya DPC agitwala njogere naye ambuulire ddi okwogera amazima mu ggwanga lino wekwafuuka omusango awo kawe tubatutandikira njagala ogenda ondope ku poliisi DPC ayingiza omusango ambuulire ddi okwogera amazima mu ggwanga lino bwe gwafuuka omusango ampeeyo etteeka limu byenjogedde byonna mbiyimirirako ate ze seetondera banaku neetondera bagagga awulidde tuyagala kwetondere bamu ne ssente mala okwetondera ate onsasule omunaku ne bwonankunamira sisobola netondera bagagga nkwetondera ate onsasule
mumpa amafuta agantwala abanupu babasibye ebasibe gwe Bobi Wine tujjeeko enjagayo gwe principal za nalero kati abana be watadde ku parade tebabakutte principal tujjeeko enjagayo jonwa mboni mukola majoga kola kuwambani Bobi Wine kira osibye abana b'abantu abana bakyalina makomera tebanna bata bebakwata mu kalulu era oyongeddeyo abalala Bobi Wine tuleke gwe nobiyaniriye enjaga gye muwa principal wamu akoza amaje mwalambula nyiriri principal tuleke era bakomyewo drone mutwasamire drone zikomyewo drone zali zaawumula kati principal enjaga wali onwedde ya busigo oli ne mukazi wo mulambule nyiriri eziriwa laki mutabani wa Solomon si yakuliramu parade mutabani wa Solomon yaliwa ekikwata abana babandi kibatadde mu byekisiru bwe kikwata kamera kati babasibye bonna bagenda bakwata Goderi na uyu chairman Nyanzi obubbi obumojode Nyanzi chairman Nyanzi toyina wadda akasaze kutama mbubakutte nganya akwata gwe Nyanzi chairman we naalemu ezo kiki family cha Bobi Wine kyatujirya bilya buli sente kuzanya bubadi eyo family abaseta mbazanyi ba bubadi kati mukalulu mugenda kola yoki Bobi Wine plan kido ine jako mu 7 nakiri yo kiyaye buyayi kizanya documentary kati eyabadde season ekiri obadozanya season 4 badozanya documentary season 4 principal tuleke twako webye kisirubyo watugambo zize kujja ko mu 7 tavangako ntebe mu ntebe oli magere mu bigere webase principal ndeka oli magere mu bigere webase munzize kujja ko mu 7 tajja kulaira tiyalaira mu 7 tajja kufuga tiyafuga gwe tojja kutusiriwaza mwana gwe Bobi Wine tojja kutusiriwaza ayo no sensia Tujawo tubuzabuza abavubuka tuze mu 7 tumulwanisiza abana bali makomera abafudde kati kipanga maje kipanga nyiriri era babakwate bana mwe mwebereremu bajja kubasibe no government tesaga ngaku kitebe bazate mwalemeddewo ati muli bamanyi security ngabo yazate mwalemeddewo bajja kubasiba namuntu nobera ku parade eyamaje mbo muli basirikale abawa isi kyinzo kikiriza apayemu. No country can accept that. You are forming a militia. Bobi Wine tuleke. Yamba la Gomez ekiro abe mu 7 ne Rubongo yangabwe mukola. Mubera mu Gomez ekiro muri mu wivu mutadeko lipstick. Mbisanga wa genocide bili ya miyembe mu boti. Bili ma Gomez mbo tuli mu struggle yawa. Yawa tumbavu. Mweze bavubuka mwenna bagana okumanyira. Manyi bingi kumwa. Misanga guru bili mu kulya miyembe. Bili nzo omunene. Nga struggle ya mweriwo. Bili maroji je biyimbira filimu 7 mu 7 nga mwena amagezi gamwe te mwina amagezi gajjako mukulembeze mmwe bira mukwasamirira kulya mayirungi nanjaga omukulembeze bamujjako nanjaga je munwa byeyambazi mujja kunonya we mupamamu ebyovulo bye mweyambaza nabalabye ready mujivuddeko mujja chusa ne kala mwambale kitaka nze principal gwe Bobi Wine chance ate Bobi Wine nakublockinga Oraba unkubira esimu ziyitamu. Bobi Wine yankubiranga buli kumacha. Mirundi kyekiri mga Bobi Wine ndeka nakublocking. Nkubira ku namba yange ye MTN. Nze gwe principal mbunyezo kusaba kadi gwe. Wankubira Junior oba yagala kadi ya Kampala ja muntu jikwe sijeetaga. Sagala kadi ye ni yupi nyenda mu Kampala independent ate nja wangula. Nze atayagala kadi ye ni yupi I'll win. Me to kneel down before that boy. A man like Mbuzechi Makadi is a tamari. Oyo politics wala bada style nze simulimu. I'm a serious man. Sabi tuli akisiru. I'm serious. I'm son of Mirundi. Nze kere magere principal wo. Nze yali advisor wate. Mukalwa kadde nali wa Bobi Wine. Nga government yesindise yonchekete. Nali size kuketa gwe Bobi Wine. Sabi gamba. Contract yange ne gwako nenzira mu government. Ate nyinzo koma ugwe mwene yupi. Ndaba ne kibinera kya Rubongo ya yaliyo. Rubongo ya President Museveni ya muwirira. Rubongo ya as long as the security general ze solo kuda mwene yupi era nemba kita mbujuni yambega iye astaba nsasula mbuse oyo state agent oba state agent tebumala ndi country agent nze siri state agent ndi country agent matumpa gwalumbuye iki kitu kikule kalayi banene bwendi banga mfudde iki kisajja kirumye mu kibanga ne mu kitta Chate kakleka ko doga state lumbu yenze ndi country agent. City state agent state intono ndi East African agent. Nze ndi mbega wa East Africa.
Aha katichi akatichi madam gangu nze nja kwegana Mboya Junior akolera Museveni yali yankoze kibiki Museveni yali yankoze kibiki okumuwalana kyembulire nze mpala n'abagagga sina kyendya zile mukwala ndi musiru kati bili ate bagenda basabula emigo mu 226 mwambale tundubale matako bagirese kuva Kongo bagenda okubasabula emigo mu amagezi gema mwambale tundubale mabina setwago nemboko setwago bajja kubakuba banga muzemu amagezi munonye emirimu mukole tewali situlwago wan munonye emirimu mukole ki Museveni katonda yamuleta yali mutwala mwaba amuleta obibuze otolo kujja ugo otaleta muno look for jobs bili Dubai byasamiridde fujo kunonye emirimu telema struggle Museveni obuyinza abujja Dubai bisirani mwe yalwalira Sharujja wala byeko revolution ya Uganda mbwa awamini nawambira obuyinza Dubai biyo byasamiridde bulwali abikolwa amini obuyinza abujja Abu Dhabi no bitunulira obutasoma obubijjudde mudde mu biyumba mukole tujje kama amaziga bili Dubai byonna tebitawaza enye tugenda kujja kwa Museveni gwataina na zitawaza Dubai byakuunya mabina Museveni omujje koti otya bili Sharujja binaza mbalasi bisenya mbalasi manyi mwana mutafe mukwasa amirira bavubuka mmwe mukuze maze ebyo ya mabina muri ku government ene taina geraga gweno government ogitulunjula olaba ko sign yo nanti egenda wale ko government jibajja ko nebivumo muketu vume government yegwenge yawa tebyasoma bili Massachusetts bili ambizi bili muloje New York je byasamira lwaki temujja mu Uganda ticket yababula mujje mu ikarakaze mu Uganda tubatende nyavula bili erije biwagira lwaki owagirira bweru come on the ground mujje ku ground baratende mumanyi Museveni wasula wali entebe buli muve bweru muyita mukyame ku State House mugaye tuzesebo fa abawangula ne obutitize buli muntu ave bweru entebe ayitawo lwaki Museveni mumugambira ku kamera temumanyi gyasula baba you don't know where he sleeps you are cowards Montebe muri mazimu bigere muyi mantebe Montebe gobo boy ninga mutundula bayina plan kyoyo omufere awedde emirimu omufere mwennyini ali mukuzanya filimu ze documentary nze gwe principal todanga mu okunsiriwaza akalwa kawedde wansiriwaza ni munopo banku byamanyo katono basi bandu epinge mbone mu fili dictator changamba America bajja ategwe principal golu nakulu wangamba gwembo mu Americans are coming baliwa America ina edimoto na nobiyaniri America Bob Wine baina ye edimoto na nobiyaniri those are the two Americans pozi ne Sarah Joy bakanasa America be muina ye nobiyaniri ne edimoto teri mu America nze nabalinda tebajja ngoyo Bob Wine atulima Mirundi you know Mr. Mirundi let us wait America bajja eryato lya America lize kuba Museveni lyakomawa lyatika malaye Mombasa ne lyeyongerayo nupu mulekerawo okulimba abantu mwatu gaba kwa numwe lyato lize kuba Museveni eri America lyali bichimye ba malaye Mombasa ne lyeyongerayo South Africa nakatelidanga kati eryato lya America ddala lijjaddi bane tujogeddwa abavubuka gwe Bobo tuza tuli muvubuka musiru Bobo don't ever think that in this country every use is stupid abategera wetuli ngobo yinzo obujja wagwe Bobo Wine kwekwe yakutaka tulifuga Uganda ne waino omukisa ludi gwagenda tulu ya chairman nyanze natulanga bomb ali atula pampa y'omwana bankute ndogonyeza gwe batulugonyeza afana na bwati kitulanga ebiriro liro afide tseje kifere chairman nyanze kyonna kikomyewo kitukula kyatuse naye family ya Sentamu Bobo Wine muri bafere atabamanyi kiringa ekyabadde mu roji chairman nyanze ali abadafa mu roji taliko wadde wakube amannyo gonna mwega tukutwaleko kusiye mwayigwe odengo otambula ewo bubaddi bwa mwe muzanya ne security you playing games mama sajja ne bajja ne banguyira naye tebankobye kaba tegedde nti ndi waabwe oli waffe Nyanzi oli we naalemu chairman Nyanzi oli we naalemu nga wajivaamu de chairman Nyanzi Lubongo yoli we naalemu
ate gwe kirubongo yakankubulye mweche ekitwe helicopter kweri kuleka gwenga abantu bategedde ati musiba abana Uganda H1 emisinde giribera ku nupu obobwa najja kuddukanga yeyambudde abantu ke bali tegera ati nupu muri ku H1 lubongo ya president bwatali kusindikira helicopter bajja kugubanga oli mu mpale oli mwanda we yagwe oyo bobwa najja kubuka ekikomera kyene yupi muri bavubuka mwensi ke libategera ati muri bafere muri dukira kuntenga mujite embalasi mwe muri dukira kuntenga mujite embalasi gwe lubongo ya helicopter bwe tali vantebe ngolu abantu bategedde emisinde giri baku NUP yawo muzimba omukutu ogugukira mu ali kunozana think you can fool everybody omusango gwa lopa mukoti Bobi Wine gwakomawa emoto ketaita masasani agikuwagwe sirani ojo kwizingiza amadi mugwanga nga situli tetemani Museveni yakwate emoto kanagikuwa ngati denti bayinzo kutanga abasiramu tekyagala kwogera emotoka president Museveni yagikuwa bagikuleteranga bakuba abasiramu amasasi wano mubajjukira nga bakirumira babatta ne bakiwa amadi lwaki tosima ku Museveni byakoledde emotoka bwetuka kuyiwala ani ajijjako omusolo si president mwennyini kiri wano ndemo kujjako Museveni atulimba limba omusango ngotote mu kooti y'abantu nga tozangayo mulala Bobi Wine omusango gw'ebyokulonda gwe watwala luli mu kooti y'abantu nga tolopangayo mulala etuulawo eyo obufere obukujjudde musajja gwe kubanga otegedde omusango gugenda singa government ogw'ebyokulonda nodduka n'ogujjayo era Bobi Wine wajjayo omusango ne bakuwa emmotoka amadi ngani omulala agiina besi jaine fujjo tiyaberako mu amadi kaliya amadi bulinsi keba America government yajikiri yalina tusayingiza kitu kiri amadi mugwanga amadi ze monopoly of the army Junior ndi wa amani sina mukuru gwe sitamanyi nga sijina enange General Salapa amadi ni lwaki principal gwajina mbonjagala banga Mandela alwanira mu amadi eri opposition leader ina amadika nga ne ulu Kinyate Kenya tajina gwe Bobi Wine gwe wetaaga emigo mbonjagala banga Mandela yabera mukomera emyaka 26 mwe baba kwata ennaku 2 ne muwoloma mbugwa Bobi Wine solo banga Mandela bakusiba yo lunaku lumu n'owoloma bane bayiro njagala bero besije bakamusiba omwezi gumu kati mwe ba Mandela mwe mubere makomera gwe muba mwe ba Mandela go to prison nga Mandela 28 years mo freedom fighter gwe Bobi Wine ani agatwagala freedom ani abikutuma muse I'm fighting for freedom ani yabigambo bitulwanirire mbwa gwe mundi wano ani akutuma tulwanirire who sent you mo freedom you freedom ani yakutuma Bobi Wine ani yakutuma freedom mbwa gwe mutusibiye ko freedom ani abibatuma nze satuma nko munwanirire Museveni manye wo kumusanga bwe mapulira ati mwagala bera ntebe bwe mapulira ati ja freedom mujendaga Bobi Wine teri mu Uganda yakutuma kutulwanira lekera okutwesibako mwana gwe n'okulya sente z'abazungu nze tojja kuteka mu documentalezo ofune sente ma freedom firia dictator firia mabina firia rumbuye ngebyani abibera muze yasoma toddamu kunesibako principal mbo freedom nze Mandela genda mukomera Mandela amala mukomera emyaka 28 Bobi Wine enter the prison bera mukomera wano kiganda kyo kyebana nyanzi bakibye nakubiri ne kijaga kira kiulubadde kiringa empologoma bakote banyuze banange tonaki tukula wana abidde wa nyanzi komera kije bagabe ebizigo kyamani tontabula nyanzi wana abidde wa nga wakomyewo onyereketa komera kije bagabe ebizigo kizigo kibedde ne wali muloji nakulabye nga je kyesibidde gwe bakutafa nananga gwe abana bakomyo bawenyira n'amaso tebayina kino kikomawo kitambula mbo bakikwatiridde abafere banne baaki abana mbakuzize ebyejo bingi nze nasomera seta edesolo lya planned kids abana betta mukubanga bamumye ekipoli bana abazadde abana omwana w'ekyejo bwatu bwaba kitalo nnyo ti omwana oyo yeetuze naye nga kibi nnyo n'abana babagaga balina ebyejo bingi abana balina ebyejo mwesomero tewali kibi kiri kusomero ebyo. Just kids are like that. Abana bali so funny. In America bameka bita. Suicide is everywhere. Abana babagaga babira bwe bati bayine ekyejo kingi bomu ma pocket money efe twabiranga nabo. Omwana nakaba nasisirize ebigere mukubanga tebamuletedde kefu be bana babagaga. Ekyejo kyokuza omwana. Omuna kwa yinza okwetta bakuboyo.
omwana w'omunaku mbwayinza okwetabo mbukubanga pocket money wa million 2 fe twakulanga ne sowani gwaje twalirayo bayinza okukuba nze nange nali negezezaako okwetta mbonfunye omugwa bakubanze yo bani mami oba yali ankoze eki baplanned kids fe tetuli bango nze nange nali negezezaako ebyo ebyokwetambo mbonkuta akaso mbukubanga banyiziza bankuba nakati sibiddangamu abaana mubakube ebyo abaana byeyogeza mami nenda kwetta kwala topadde kino mukube bwali biddamu n'abaana batandika polapola omwana nagoberera neyesisiriza wansi mukube fe ngoyinza okwetta byekisirwa ebyo mwabazadde b'ennaku zino mwababiibisa abaana fe baatukubanga naye kati ab'ennaku zino mami abaana b'ennaku zino batiirika butiirisi omuzadde kijja kulya gwa mwana mukuze n'ekyejo olabe omwana bwatu bwatandika okwonooneka bintu byakwekabyakabya omwana nabange waka yalagira daddy I'm not going to that school ze sigera kusomera eryo omwana atandika ddi okusalawo essomero mwasomera olunaava kukulagira ku ssomero ng'atandika kulagira waka omwana ddi lwe yatandika okuwa omuzadde essomero mwasomera naye bwe muti abaana bwe mubonoonye my son n'otuuka ku ssomero n'ovuma abasomesa bonna omwana naye n'ayiga ti we bankola kino ng'ankubira taata mulekerawo okwonoona abaana obwo obuze bw'okwetta abaana babeera nabwo ewaka omwana n'asunguwala yenna mbonaakuba ebintu wansi abaana banyiga wakati mbone bakuba ebintu wansi ne babyasa nga naawe omuzadde w'oliawo olaba bannange mukube bwali biddamu bano abaana ba Afirika bategeera miggo biriyo ku masomero tebisoma ebyana mulinga babigamba mubitutte kuwummula fe tulina effujjo naye twasooka kusoma nze nina ebipapula byange nagenda mu sekendule n'ensoma nemmala neetule makerere n'ensoma I was a son to celebrity Junior we nali mu ssomero wandabako nga ndi ku social media nga tata ngayinza okukkiriza gwe fe twakula tebatumanyi ng'ensi tetumanyi nze abantu bakatigira lwiseeterawo n'emyaka 5 teginnayita kwa buli kimu twasooka kukikola nze nga tata ngayinza okusanga mbu oli mu bamawulire mbungo ayinza okukuba so please ebyana mulekerawo bikuza n'ebyejo omwana neyesiisiriza ebigere omwana abaana bali mabaala banwa myenge ku myaka emito owoza omwana my son ali mu pate ki ku myaka egyo olaba n'omwana wa university nosigala ng'omonitaringa kwata obudde va mu kikubo genda ku hostel gyasula ogwewo obugwe omuzadde andaba twala obudde genda ku university ng'omwana wo tomugambye naddala abawala abo ojje ku lumu kwasula ogwewo obugwe ojja gwawo ekigo ng'ali mu firisamu eri baba basoma statistics ng'omwana eno ali mu firisamu oli eno oli mu dduuka omwana wange ali mu kusoma ali awo makere kumbe bamusomesa muzadde munnange ojja gwawo ekigo ng'agavubuka ago waliwo n'owokusatu bali ku ebivubuka bimanyire makerera awo nze nina ekivubuka kye nakwatira mu hositero ya muganda wange nakikuba kyali mu hositero ya muganda wange kivubuka nyenze nayita manju nengwa munda nakisanga sebo n'okutuyanya kituyanye n'ekigaa mukama wange ova kusitula buzito muganda wani gwe okuba lawundi ezo eŋŋumi n'etandika nze nakuba omuvubuka emakere katono mmuti ng'ali ku muganda wange lawundi yakuna ne mugamba mukama wange njagala ombuulire lino ssomo kiri mulimu which subject abaana bali mu sex education gwe basoma namuga njagala ombuulire subject kyenu nga kituyanye ekifuba manyi bibeera mu majimu kumbe bijjuliza abaana bamwe buzito gw'omuzadde oli eno oli mu buliri muwala wange asoma mateeka bagaliko bagamusomesa muwala wali mateeka g'omu buliri muzadde munnange zuukuka zimirizaako eriiso limu lumba emakerere ali mateeka g'omu buliri bw'okonkona lumu emakerere nga nzigale omwana mwasula muzadde munnange togamba mbu taliimu mmenya luggi ojja kusanga ali mu koosi waaka ali mu revision nevubuka bali mu koosi waaka balina koosi waako banaye bwe tuli mu group discussion mami alukolu yuleyita kumbe gwe badiscussingira